najja ne mbagamba nze nga nze sandyagadde genda mu kalulu. Najja ne mbagamba nze nga nze sandyagadde genda mu kalulu. Ne mukwata Facebook account za wa bloga ne mulyoka mu nnumba nti nkuba akalulu nkuba president bichi era simanyi bichi nkuba okulonda bichi ne mwogere bigambo bingi nnyo. Temwasooka kumpuliriza. Lwaki? Mbadde mu struggle eno nga ndi mu DP emyaka miyitirivu. Nenzija okwerigatta ku President Robert Kyagulanyi Ssentamu mu kuva ekyaddondo mpaka n'olwalo wendi. Ebinjogeddwako biyitirivu n'ekyo si kyekikulu kubanga tewali atayogerwako yate okwogerako yasigala munda ya nnyina. Buli kimu Kyagulanyi akikoze. Kiringa nze buli kimu bwe nkikoze ne nkibatira ku ssowaani. Omusajja ayise mbogu okutuusa waali. Gwalina omutwe ngoloza gugwo. Buuze ekibiina n'ekifuze emyaka ena tekirina headquarter yakyo. Buuze ebibiina ebadde bivuga Museveni emyaka 40 tebirina headquarter. Tebitwala nk'omusango mu kkooti kuwayira Museveni mu kkooti y'ensi yonna oba okuyimiriza obuyambi mu bwa Museveni mu nsi yonna. Njagala omuli ekibiina kyabufuzi kye kyali kifiiriddwako abaana basukka mu 10 ng'abatunga babatema bateeka mu binnya. Kibiina ki? Twali mu campaign eziwedde. Musajja atto n'amenyeko omutima n'akaaba nga basse ssente za. Nga basse n'abaana abalala n'akaaba. Lwaki yakaaba? Kubanga kyalwanira kituufu. Niba alwanira basinga obungi nkwezenge. N'okimanya nti otudde n'ekyabula naye ng'okimanyi nti byogera bino ogenda bituwalya Museveni. Otudde n'ekyabula naye ng'okimanyi nti kyogenda okukola kuyuzaamu ekibiina kya musajja. Otudde n'ekyabula naye ng'okimanyi tomwagalirako ddala ojja kitomukozesa bukozesa. Naye nga weeyitamu okulembeze. Omusajja n'alonda ba coordinators bonna Museveni n'abagula n'abamalawo. N'asigala nga waali. Omusajja n'alonda abakulembeze bonna mu diaspora Museveni n'abagula ne babamalawo. Olwaleero nabagambye ndi mukkakkamu naye ate ndi mukambwe mukko. Tugenze mu chapters. Chapter y'omu America. Ne mugamba nti mwagala enkyukakyuka nga mukolaga ne Mayiga alwanyisa Kyagulanyi amukuba muttirawo nga mbeera ne Mayiga mu nkokutu mukola muli ku Zoom meeting muli ne Mayiga. Abo temukyagala agenda mu demonstrations. Muli mukola mbaga musoloza ssente mukukuta ekiro mudde eno mukoleraani. Ba chapter leaders mu America mwenna. If I may ask, ngadamu mukimena bamaiti mukola ne Museveni nenga mwebuzaabuza. Soka webuze why some people they have doubt in us. If you are not among us, that means people are going to doubt the way how you conduct yourself. Nengo okimente bantu bakwogera ko oli mbega oli mukyamu n'otavaayo wadde ogamba nti banne kibanjogerako si nino osigala ng'oli happy nga gw'okyakola emirimu gyo oteekako enkofiira national platform n'oyambala n'onyuma naye ng'ebigenda okuva mu meeting ebyo by'ogenda okuweereza Museveni nga mugenda kuweereza n'abantu bennyini abaali fafandinga nga struggle ne mbaweereza omusajja Museveni ne batandika okuwooma omu ku butwa. Gwe soka webuze bwe tubanga twali mu kalulu ka 2020 nga twalina strong funding support mu America mu Bungereza Europe. Where are those people? They got scared kubanga bafunanga intelligence mu ababiganga ba chapter leaders mu America mu Canada Bungereza Europe. Mugabo tyati mwagala enkyukakyuka nga when it comes together to talk about the national matters amugamba nti tugenda byogerako fe ogamba nti oli diplomat nga tosobola kukola wadde ekintu n'ekikulaga nti oli diplomat nga tosobola nakulumba the state department n'ogiwandiikira ebbaluwa tosobola dde okufuuka lobbyist n'ogenda mu ofisi yonna yeetaagisa mu nsi yonna you lobby for the party you lobby for Kyagulanyi Ssentamu oba okolera ndi musajja gwe mukazi gwe. Museveni akosa sente empya n'enkadde ng'akosa ba lobbyist oyagalako nga mwena ba chapter leaders abali mu nsi yonna you can't dress well ne mugenda ne mulobingira wadde demonstration zaagaana mwagala kuŋŋamba nti you can't dress well ne mugenda ne mulobingira president wadde president aliyo mwagala kukiŋŋamba temusobola kukikola.
no we ntalo ku ntalo bwembanga ba chapter leaders temusobola kutula mu dissolving problems za mwenga mu abantu musubire ti muna gati mwagala kulwanyisa mu 7 already nga ali mu mugenda mulwanyisa mutya